Central Market. Olunaku olwaleero tuwubyeyo ko olw'ekigere ne tuwayamuko n'abasuubuzi ne bategeeza nti ensimbi tebakyazirabako kubanga ebifo ebyali bikuŋŋaanya nga abantu abangi tebikyakola so ng'ate era ne RDC ow'Eluweero Rose Birungi akyaddeko mu katale kano n'asaba abasuubuzi okwongera okwekuuma endwadde eya COVID-19. Olunaku olw'eggulo mu kibuga Kampala abasuubuzi beekalakaasizza olwaleero tuwubyeyo ko olw'ekigere ku kizimbe kya Mukwano tubasanze baguddewo nga bakola ne bategeeza nti baategeeraganye n'omugagga n'abakkirize basasule ensimbi ez'obupangisa ez'omwezi ogw'omusanvu naye nga bamuwaako kitundu. Akatale ka Luweero Central Market kasangibwa wakati mu kibuga Luweero era nga kalimu abasuubuzi abatunda ebintu eby'enjawulo naddala ebyokulya n'ebirungo. Tutuuseeko mu katale kano ne tusanga nga abasuubuzi ab'enjawulo bakakkalabya emirimu gyabwe wabula nga n'abaguzi bakkekwa. Twogeddeko n'omu ku basuubuzi Naggayi Prose n'atubuulira nti bakoseddwa nnyo omuggalo ebitagambika so nga si bwe gwali nga tegunnaba kubeerawo. Kubanga abatunda emmere ya muwogo yasalwako lw'amasomero tekyatambula ate nga n'abantu bakyagirya. Emmere yali badde etambula ya lumonde ate nayo yabula kakati abantu tebalina ssente. Abantu abaali batuwa ku ssente baali babikulu masomero. Ye Nakulima Fatima naye musuubuzi agamba nti amaze mu katale kano emyaka 2 ng'ebintu bitambula bulungi naye okuva lwe bagenda mu muggalo ebintu byabakyukira. Zemu emyaka 2 naye emyaka gye giwedde tulaba buzibu naye gino emyaka 2 COVID byayingirawo tulina obuzibu bw'amaanyi tutafuna kintu kiddibwa ssente. Luli emabegenda kajenjogerako mbadde nga muwogo ndeeta mmotoka nenjuwaawo lunaku 2 ng'ekoze eki eweddewo. Ssentebe w'abasuubuzi mu katale kano aka Luweero Central Market Deogracious Bukenya naye akkaatirizza ng'ekyokuggala amasomero n'amasinzizo bwe kibakosezza ennyo. Zinayina amasomero ga wiiki batwala kiro eziwera 2 ez'obutungulu ne bateeka mu masomero mbana b'ebisulo. Kati olwaleero tekikyaliwo. Twalina guest house ngezo zinona ebintu buli lunaku katugamete buli lunaku nga banona obutungulu banona ennyaanya endebenya kati kitakyaliwo. Agamba nti abasuubuzi gavumenti tebafuddeeko nnyo naddala ku kyamabanja wabula ono n'asaba ekiseera ky'abaana okudda ku masomero bwe kituuka gavumenti ebakwasizeeko. Artisti naye banga balina akasente kebakola kebabawaayo bali mu malooni ebifo byabwe babitwala ate gavumenti nayo tekoze eki tebayambye. Kyokka obudde bwe tumaze mu katale kano tulabye ng'ebyokwekuuma COVID-19 abaawano balabika nga babivaako dda. Mu mbeera eno RDC w'Eluweero Rose Birungi alabudde abasuubuzi bano ku mbeera y'obuteekuuma COVID. Naye twagala kwongera kubajjukiza nti masiki wadde ogiyina togyambalira mu kalevu gyambale kubanga amala kutuuka wali gwaguza n'alyoka agisika. Buli lw'obeera mu bantu fuba nnyo okulaba nti masiki eyo ogiteekerako ddala. Ate yo mu Kampala oluvannyuma lw'abasuubuzi abakolera ku kizimbe kya Mukwano okwekalakaasa olunaku lw'eggulo nga balaga obutali bumatuvu bwabwe ku kubasasuza omwezi ogw'omusanvu nate ate leero bazzeemu okwakkalabya emirimu. Betwogeddeko nabo bategeezezza bino. Tuli bamativu olw'ensonga nti tulina naffe kye twabasuuzizza katugende n'ekyo bawaliyo abagagga abalala baaganye okukola ki okusalirako abantu bange naye waffe ye yakkiriza n'atusalirako ekitundu ekyo. No bakuwa n'egundi ku musolo ne bakusonyiwa omusolo ne bakola biki kati wadde tusaba nga naye bwawulira nti gavumenti emwagala naye bw'aba ayagala abantu bakola ki bakoleramu emirimu era ffe tukyalemeddeko tukyasaba tutumukakasi tumudimandi nga kifuba kubanga ekizimbe kikye ne tumusaba mu buntu atuyambe buyambi omwezi gw'omusanvu agulekere nga gujjudde. Wabula abakulembeze b'abasuubuzi bagamba nti bakyagenda mu maaso n'okukwasaganya abagagga n'abapangisa mu nteeseganya zaabwe. Byakawoya Samuel ne Kyambadde Lawrence, Crossroads TV.